Minisitule y'ebyokwerinda balabiseko mu kakiiko ka palamenti ak'ebyokwerinda okwanjulayo embalirira ey'ekitongole kino ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027. Ababaka bwe batyo banokoddeyo ensonga y'omujjuzo ogweyongedde Makomera ng'era basimbye nnyo ku nsonga y'abaana abato abeeyongera Makomera ng'ababaka wano babuuzizza ab'Amakomera abaana bano gye bava. You go to Masaka, you go to Fort Potro, the congestion is too high. We want to know which one would you like to start with and immediately. Mu kunnyonnyola amyuka kaminsona wa Makomera Samuel Akena ategeezezza nti omujjuzo guyitiridde omuli n'abakyala abalina abaana ng'era ssentebe w'akakiiko Wilson Kajwenge ono amusabye okwongera okutangaza ku ngeri abakyala gye bajjamu okufuna embuto ng'ate bali mu Makomera. A woman will come when she's pregnant. For instance, last night, we are all mature people. Last night, someone had a meeting, the husband or the friend, and a baby was inside. We don't know now, but she commits crime today, arrested by my colleague. So now, when they come to the prison, when they come to prison, I want to finish. When they come to prison, we have what we call pre-entry screening. The medical doctor is here. All women who come to the prison, on arrival, we have what we call pre-entry screening, including pregnancy tests, years, mother charge. Definitely she's going to give birth to a child while inside the prison. So there's no question about that. It should clear that thinking somewhere probably they get pregnant. How do they get pregnant from inside the prison? It's not possible. Thank you very much. Kajwenge era asabye Akena okunnyola obanga abasibe bakkirizibwa okusisinkana abaagalwa baabwe batuuke okufuna embuto. Nobody conceived while in prison. No. Mu kwanukula Akena ategeezezza nti abakyala embuto zino bagenda nazo Makomera era batuuka okuzaalirayo nga bakyali ku bibonerezo era alaze engeri abaana abazaalibwa gye bakuumirwamu okutuuka nga bawezezza emyaka 2 kwe bafulumizibwa Makomera. Ne bwe kibeera nga bannyaabwe bo bakyali ku kibonerezo. The prisons with these kids, they don't want to release them because even the condition that we give to them, minimum, favorable, is more better than when these kids are outside. Up to now, we are almost going up to 24 months. But as prisons, we always try to make sure that we make life a little bit better for these children. Ab'Amakomera batangazizza ku mbeera ya retired Colonel Dr. Kizabesije egambibwa okubeera embi nga bagamba nti bino byanjwanjwa ebibungeesebwa okuyita ku mikutu gye mugattabantu. State of his health and how you're managing him if he's not well, so that the public and the population can know really what is happening. Ekitongole ky'amakomera kikakasizza ng'ono bwe kimulabirira obulungi nti era kirina abasawo kugu abafaayo ku bulamu bwe so ng'era kisambaza ebyogerwa nti akugirwa okulaba abasawo bayagala era nga wano Akena ategeezezza nti bwe kinaaba kyetaagisizza Dr. Kizabesije baakumukkiriza okulaba abasawo be. There's been a lot of misinformation, but the truth is that we are taking care of Dr. Kizabesije to the best of our, but of course he has his preference, and together with the family and considering all other issues at hand, when need arises, he can be able to allow to access his personal doctor. But otherwise, prisons, we have the capacity to handle. But as and when need arises. N'ekitongole kya poliisi kiraze bye kitegese okukola mu mwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 omuli okwongera ku muwendo ogw'abasirikale. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.